Katugenda ko mutabbizi waffe olunaku olwayo tulabe ki ekiriyo. Katulabe. Hello, yes, please. Oli kubira fema chindabuli ky'omuzika amanya bampise Kadima Namanja ne Kaboggoza mutabbizi wa beat bakuyitani. Okay, amanya gange bapita Immaculate. Immaculate. Yeah. Uh-huh. Nina problem omukulu Kadima. Okay, problem chi? Problem je nina guy. Kati ono guy tuludde naye okuva nga tukyali bato, primary section nga tukyali bato. So, nesoma kale lwakuba ye okusoma kwe kwali kutono. Mpulira. Kati nze I ended up nemalako bulungi nengena ku campus. Okay. So, when I reached at the campus, nenkola application ku company emu, ne bampa omulimu. Ne bampa omulimu kwa supervising. Okay. But I had a problem, just sobola kunyonyola n'otegeera. Chichi nja gitegeera. Okay, it's like nafunamu kale nga bamanyi nti ofunye omulimu company bakuwa sente zitegerekeka. They give me a car, ne bampa apartment. Nsula muyenga. Nga kongs. You know, I understand. Okay, So, my blessings were like open. Okay. Kati, ono boyfriend wange gwe twali tuludde naye. Bamuyitani? Bamuyita Tony. Aswaza. Siwulide? Aswaza. Tony yakuswaza? Yeah. Yakoze eki? Okay, I'm sorry to say this, Nekati. Nze feeling that he's not my class right now. Okumambe gwani? I'm called Immaculate. Naye omuntu ono ngambe nti muvudde mwenna buto Immaculate. Ate kati abeera atya nga si kilasi yo? No, it's like this, Kati nze nfuba nnyo okumulaga class gye njagala abeeremu because all my friends, ba lawyer, ba customers baffe abajja, they drive themselves, balina sente, I drive myself, naye no gayita kyukako, ajja ayambadde ebigoyegoye, I feel ashamed in front of my girlfriends. Oba bitegeera. Bana engezezzaako I've tried my level best, naye yakulaga ayambala bigoyegoye, akola mu factory ya buwunga, ajja yenna, he's covered with flour, you know. Immaculate. Kakati kiki ky'oyagala? Bana kati nze mbadde njagala. At least Koba, I don't know how you're going to you explain to him. Simanyi kale bogenda kitwala naye. Mbadde nsaba oba oyogereko ko naye. Immaculate. Yes, please. Tona omukoye. Yeah, that's what I'm kyengezako kunyonyola. Kyengezako. Tokyamwagala. No, he's not my class right now. Kakati kati ogenda kukola otya? Mukulu Kadima, I don't know what to do because nze mbadde njagala kale ogoyogereko ko naye kuba nze mutya okumugamba. Okay. Yeah, like abasajja mune batemu ayinza okunteega nantemula obitegeera. Mugambe nti Immaculate akooye. Okay, you try your level best and see and talk to him because anfiiriza abasajja bange ba lawyers. You know what? Biwanvu Mukulu Kadima, please help me. Okay. Yeta takimanyi nti tomwagala wamukoowa. Banange Mukulu Kadima, I've tried ngezezzaako okumulaga nti sikyayagala because he calls me nga mudojinga, mpeereza WhatsApp zidojinga. So njagadde nkimulage nti sikyali nnyo interest mu ye naye ye takiraba. Ko gwe koyite muffe tukimwatulire. Ngerezaako Mukulu Kadima kozi. Okay, kale ogambe Tone. Call Tone. Gwe Immaculate akumanyi bulungi. Yeah, he knows me very well. Katumukubire mune tumugambe tulabe bwali kyana yogera tuva ku Beta FM ekindabuli ky'omuziki. Okay, thank you very much. Nega tiyomba. Yeah, waggulu. Nkale. Okay, thank you. Naidi tanavaako. Kati omusajja lwaki abadde yeefaako? Yeefaako lwaki? Wala nabo kweri. Nedda. Sirike. Mpulira. Sajja tulabye. Ange bantumye butubu. Mulagiro tattibwa. Hello. Sebu. Wanje Sebu. Je baliko muzeeyi. Ade Sebu nawe je bali. Ono njogera ne mwami Tone. Oyogera ne mwami Tone.
Okay, bamutabi utabukoza kadima na manja ne kabogozo oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki mutabbizi wa beat. Waliwo mukyala tutume bamuyita Immaculate. Immaculate omumanyi? Immaculate mumanyi mukyala wange. Mukyala wo? Okay. Kakati Immaculate osebo yennyini yatutumye. Nga ayagala twogereko naawe mu buwombeefu obw'ekitalo. Tyasaba. Owulira taata? Mpulira ssebo. Omwesonyiwe. Omuleke agende maaso n'obulamu bwe afune omusajja omulala kuba yagamba nti takyalaba future naawe maaso. Kitegeera taata? Sokoli. Omwana takyalaba future maaso nange. Anti ffe yatugambye munnange omanyi byempiseemu n'omukazi oyo gwe. Abitugambye byonna n'ebibaawo. Omanyi byenfiiriddwa olw'omukazi oyo. Gwamanya emirimu gye neerekereza ebintu byonna bye mbadde njagala nebyerekereza olw'omukazi oyo omanyi byempiseemu. Ssebo byonna bitunnyonnyodde naye kwekwasaganya kumuleka agende maaso n'obulamu naawe okole ebibyo. Naye tasobola bingu lwaki si yaŋŋambye namuweerera nga tuli baavu nemuweerera buli kimu byonna linnina okukola byonna n'ebyesonyiwaffe mbeere ku ye mulabirira abeere bulungi. Kati atuuse gyali oŋŋamba otya mbu nno ate afunye emirimu egy'ebbeeyi oŋŋamba otya mbu ankowe. Gwe wamuweerera? Naye mbadde simanyi nti gwe wamuweerera naye newekibaawo ekyo munnange obwo ate kukunaawo naakola ki bw'aba agambye nti omwesonyiwe. Omanyi tekitegeeza okwerekereza buli kimu omanyi tekitegeeza okwerekereza buli kimu owandirira omukazi abeere bulungi omanyi kitegeeza. Kiwulira ssebo. Kale no ngamba otaki agambye mwerekereze. Yatugambye. Sente zinamuteekamu zonna nerekereza bizinensi zange zonna nezerekereza yasome. Omanyi senga obugagga bwendimu essaawa eno omanyi ekitegeeza gwe naye okyebera okumanyi kyekitegeeza. Kakkana muzeeyi. Oyo omukazi bulamu gwange. Kakati muzeeyi. Sebo. Mpulira. Musaba ubeere mukakkamu. Okitegeera? Tekinyuma musajja kaaba. Leka musajja munnange gwendobeera omukakkamu ng'omukazi gw'omaliddeko obudde bwe bwonna sente zonna zimaliddemu ye ng'essaawa bakugamba akukyaye. Abawala bangi be nali ndaba ne mbaleka omukyala oyo ne muteeka mu sente zonna anyirire buli kimu naye kale bw'aba wasazeewo ye kanyirire nze siiwuke. Nange byembi bisekerwa naye omukyala omwami ng'alabye. Halo. Mukulu kadima. Wanji. Mwe ali kuweereza. Kale. Ono promota mutyala Shafika ekitani amatimu kyatosike. Naye mwana omukazi yeebereremu oli wakuya mwagaladde mwavu naye house skyline mulanga kuva musajja wanji boss. Batuweereza ssebo. Kale. Mukyala manja mulamuseni mukulu kabogoza. Kale. Ono boogerako n'essemwemba ku kyokutaako. Mukulu kadima neze bamule bannange. Era tukola bannange ze nabo kuba mukulu kadima. Wadda ku ki oli muli wa bisiyaga. Wanji. Ndibukoza kadima. Yep. Kagwa musafa ndi ba munani. Aha. Abakazi obalabye ssebo. Bannange. No uno. Nkale. Okay, olwakadde badavere tujja kusobola kulabikanga tosukawana mwebale nyongera kubanga nyingiro n'enyimba zigera kubeera mwenda osobola kulabika munaye ng'omanya ebisinga tubagamba mu ddoboozi lyamu nti musule bulungi.